Omuntu waba anoonya omukyala ow'okuwasa bw'omala omuzuula nti omwana omuwala ono takola shiriki asaala, tunuulira nnyo maama we, tetumala gawasa. Amaka gano gatambulira nnyo ku maama. Sajja alina empisa, alina eddiini, obuntu bulamu, naye nga mukazi we talina ddiini, agambako ogira ogaleka okuwasaamu. Abantu bonna abakaaba, abantu bonna abafunye ebizibu mu bufumbo bwabwe, ddayo kko baddeyo beetegereze bamaama b'abakyala baabwe. Omusajja yawangudde yiga olutalo yaluwangudde. Saba Allah jalla jalaaluhu muganda waffe yiga amusasulemu ekisinga okuba ekirungi, amusasulemu, amuwanyisizeemu. Anoonya, yangambye anoonya kati. Si kunoonya bunoonya, nze nalaba ku comments bukedde yateekangayo ebintu ne comments eno wansi nga abawala bokka wamma jangu era bw'omanya naye ekituufu kiri nti mu kintu kino ebintu ng'ebyo bijja si kulaba bulabi kunyumirwa. Na muntu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abebitiibwa stories zino zijja ekisooka nga lecture gye tuli durusu yani kusoma tufunemu ebyokuyiga, si kulaba bulabi gundi zizze ofuneko side nti gundi awangudde. Tetuli kubya gundi yawangudde kujiwa omuliro, wabula kufuna mu byakuyiga, kwetereeza ku sayidi zonna, ku sayidi z'abasajja ne ku sayidi z'abakyala. Yiga kituufu yawangudde, era tusaba Allah jalla jalaaluhu kyatuyambyemu kino wammanga nti kyayongedde okukonfaminga ebigabo by'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga omuntu, abantu bateekeddwa kuba n'abakazi. Obulamu bw'omuntu bwe kibanga kitaffe Adamu alayhi salatu wassalamu jjajjaffe, Allah bw'amala omutonda yamuterawo Hawa. Kati omuntu yenna alina okuba successful n'omuntu okubalibwa nti nno okuleeta opinion ng'ezitowa, olina omukyala. Kyova olaba ebirowoozo by'abawuulu tebizitowa nnyo. Opinion z'abantu nga tebalina bakazi si ze ezizitowa eziri awo. Kakati kino tufunemu ekyokuyiga nti tetumala gawasa. Yiga yawangudde era yalabisizza nnyo omwana omuwala oba ekitegeera nti obulyazaamaanya obwali bwamukolebwako ate kati tebigenda kukoma awo. Tebigenda kukoma awo, wabula omwana ono ow'obuwala n'abafaanana bwe batyo. Abasajja bagezaako n'obuzaabuza omusajja, n'obeera kuwooye abantu bazze. Kakati ebizibu byokka byokka tusaba mwannyinaffe Allah jalla jalaaluhu amusonyiwe, ayina okunoonya yiga n'amwetondera. Ayina okumunoonya namwe naga nti nonsonyi okubuzaabuza. Kubanga ebiseera bino ebintu si bya muzannyo. Oswazizza abakadde kati bye bikolima abantu bye batambula nabo nabaza muno olwamuloga. Naye nga ye kennyini. Ekirala ab'ebitiibwa abavubuka naddala abantu abanoonya ababeezi okugezaako okwegendereza bakyala kibe tunoonya, si kuwasa mukazi wa kabina wabbe si ebyo. Abantu okuzimba ennyumba Faruku kyangu, okuzimba ennyumba ey'akawumbi kyangu nnyo, very very easy. Ennyumba y'akawumbi kyangu, naye okufuna n'agibeeramu.
omuntu okuteekawo omuzimbo n'agamba ntaddewo ennyumba yakawumbi kakadde ka $, that's 3.5 billion oba 3.7, very very easy, naye anaagibeeramu awo anaagibeeramu buli waatagala bw'ataba mulungi wallahi toyinza kweyagala mu nsi muno. Buli anaagibeeramu buli waataba mulungi. Kikyotegeeza amakulu buli woba n'omukyala nga si mulungi takuwa mirembe tosobola kweyagala. tekisoboka. Osanga abasajja nga nnyuka ssaawa 11 ninaagenda kweba kuba ludo ennabugabo nagenda yeba kuba puulu ye takuba n'agenda mu banne n'akola ki n'ayeebuzabuza gataliko nfuwe gatuuka alina gy'agalabira alina TV nga buli kisenge kirimu TV ewaka addayo omukyala yeebase. Kati obwo bulamu bwakubonaabona bayitirivu abo bangi obulamu bwakubonaabona obwo abo bayitirivu kubanga amayumba gano tugazimba tuwummuliremu ebimu ku bintu ebyebbeeyi mu nsi muno n'ebyengera alla bwakikuwanga Faruku aba akwanguyiriza ekkuba erigenda mu jjana. Ekisooka ekisulo ng'olina woosula nga kikyo nga wagazi, ng'olina woosula obudde buziba mu Kampala oba ewantu wonna abantu nga teri abakubye tiya gaasi ne bafuluma ekibuga naye nga buli omu addaka oba ekitegeera buli omu akola ki addaka. Ekyo Allah jalla jalaalu ekyengera ky'ennyumba ekyengera ekirala Allah bw'akikuwanga aba akwanguyiriza kyekyebagalwa. Omuntu ng'olina entambula ojja kutwalako ku bantu zonna ezo mpeera. Ekyokusatu ye mukyalo omulongoofu. Omukyalo omulongoofu, omukyalo omulongoofu yafuga bino biriwa bino ebibiri entambula n'ewaka. Kyova olaba omuntu waaba anoonya omukazi tumugamba bw'omala okutunulira omukazi oyo ntino munnaddiini tunuulira nnyo maama. Omuntu waaba anoonya omukyala ow'okuwasa bw'omala omuzuula nti omwana omuwala ono takola shiriki asaala tunuulira nnyo maama we totunira nnyo taata. Why? Allah bw'abakuwa bonna nga bannaddiini kyekisinga obulungi kubanga amaka gano gatambulira nnyo ku maama. Maama ye family ono head of family naye si yafuga ewaka anti kati afuluma ssaawa baada subuhi n'agenda n'ayiiya adda kiro ng'akooye abaana abalabako katono bayisinganya buyisinganya. Waliwo abazadde nga omwaka ebiseera byatulakawo n'abaana bibitono inayiya okitegedde ekyo. Kati maama ono yabeera mu baana lwakubanga tuli mu mulembe ate n'abakazi nabo bafuuse nga basajja kati abaana ne beekuza abaana kati ogwo nagwo musiiba abaana ne beekuza ogwo nagwo musiiba. So oŋŋambye ntunuulire maama tutuna eddiini ya omusajja ne waaba n'eddiini ng'ekoona ku ggulu ng'engoye ziri waggulu kirevu kitambaala wampisa asoma ejuzu 10 buli lunaku ayina omuswaki asenya emirundi 6 asaddaaka. Musajja alina empisa alina eddiini obuntu bulamu naye nga mukazi we talina ddiini agaamako ogira ogaleka okuwasaamu agaamaka ogira ogaleka okugawasaamu. Agaamako ogira ogakola ki gesonyiwe. naye bwe kibanga omukazi munnaddiini wampisa eddiini kitegeeza kubanga eddiini mpisa okitegeera ne bw'oba osaala nga tokola shiriki nga toyina mpisa toyina ddiini. Omukazi wabanga munnaddiini takola shiriki asaala eswaleezi mukyala wampisa wansa baawe ne waabanga obusiraamu munafunafu
ng'essola zisalira waka nga munafu mu ddiini, oyo omukyala twala, oyo kigalo. Abantu bonna abakaaba, abantu bonna abafunye ebizibu mu bufumbo bwabwe, ddayo kko baddeyo beetegereze bamaama b'abakyala baabwe. Baddeyo beetegereze bamaama b'abakyala baabwe. Ng'oli eyo otulaba. Omukazi akuzaalira mukyalawo aba maamawo. Okitegedde ekyo? Nnyazaalawo yaani akuzaalira omukyala. Kyova olaba Obusiraamu bukugamba tokkirizibwa mumuwasa. Era akuzira okumuwasa. Kitegeeza osobola omukwata mu ngalo. Nga bw'okwata mu ngalo za maamawo. Osobola omuwahaaga kubanga maamawo. Okitegedde? Tugende maaso. Weegendereze. Buli w'oba onoonya omukyala, maama we. Ate bwe kibanga amaka baayawukana, tekiri haraamu tokkirizibwa mumuwasa, ne bw'omuwasa olina okugumiikiriza ebinaddirira. Firimu weeri. Oteekeddwa kugumiikiriza. Kiddemu. Bw'ona omuwasa Ali wena. Omukyala nga maama we tali maka, bw'oba osazeewo okuyingira mu kintu olina okugumiikiriza. Firimu gyeri. Kati kankubuulire, abakyala ye muntu ng'oyogereza omwana omuwala, jjukira agenda omukuwa abataata. Maama baayawukana. Ffe situtunulidde ensonga ki ekyabaawula ebyo birala. Ogenda muwasa okimanyi maama waba talina ddiini asobola okuluma ku paasi n'agamba nti omukolo tufune tuguteeka naye tuguteeka wa musajja oyo. Era n'omuwala ekyomuwala kiyinza omulemesa n'agamba anze omukolo nedda. Nze omukolo nedda. Naye abakyala ate abayina eddiini nga ddala omusajja yali omukyamu, imma alabika okuba yali mushiriku, yayita mulabirira, yayita kola ki? Wallahi omukyala atuuka n'agamba nedda kituufu naye mwalabye taata w'omwana ono. Olaba abakyala abanaddiini ab'empisa wadde ebyaffe byaliwo naye ayina kitaawe. Kati be abakyala abanaddiini naye abakyala abasinga obungi. Kati twegendereze nnyo abakyala bw'oba owasa, weegendereze nnyo bamaama b'abaana. Nyazaalawo weegendereze nyazaalawo, anti buli kimu yamugamba. Era amaka bagafumba mwaba. Tokkiriza kugattako. Tokkiriza amupikamu ebigambo. Nyazaala talina ddiini, abatalina tokkiriza. Tokkiriza. Kati nga tannakuzimbira. Abawala abamu baba bagumiikiriza dde omusula mu nnyumba ya mutolo naye nga tannakuzimbira. Maama yapika. Amupika amuteekamu ebigambo. Kati ye maama agenda ne yeerabira nti ali myaka 65. Okitegeera? Abuzayo akaseera katinya. Kati ye ekimujjira mu birowoozo nti kati yagenda nalowooza mbu nno ne muwala we naye ali myaka 5. Neerabira nti nno omwana omuwala bakyezimba. Maama yapika. Yamupika. Nga takuzimbira. Era basudde nnyo bawala baabwe mu buzibu. Banyazaala. Basudde nnyo abaana. Bo bagenda ne balowooza nti abaana be babalumirirwa. Kumbe waliwo ebintu ebimu buli muntu Allah jalla jo yamuwa paati ye. Ayina rooro. Buli omu ayina script kwatambulira. Olaba omukyala ayina rooro ye mumaka. Kulera lubuto, kuzaala mwana, kuteekateeka waka. Eyo sayansi mukazi yamulina. Wa amma eno waggulu
ateekeddwa okubeera ennyo nga abuulira abaana abawala ate ateekeddwa kuba taata. Kubanga taata yamanyi abasajja biki be batamwa ku bakazi. Waliwo ebintu nga mwesiba mwekka. Ayitomoga nti nayambale nti oli mwannyinaze. Batono abakikola. Tekiriyo baliwo abatono kiri ludda. Tekiriyo naawe tebaliwo baani. Onoonya mpapulo oli ku kyeyo. Gw'obadde okimanyi nti nno omuntu ow'omuziro okuba nti nno tagira wa muziro gwe okimanyi ekiri ku baavu. Omuvubuka zayina akasente n'empisa zeezo nga yensubuga famire nga mubiru nga akamonde tekaliyo. Omuvubuka amwagadde famire mmeka ezigaana vuka wampise finance nga weeri nga tulabye ku basenga emirundi mingi nga bateesa ne bagamba akati bwatuuka ali mu kidaala amannya agakyusi yeyite Ssennyonga. Babikola nga bamanya tebamanya. Bamanya nti kakati jjukira omuvubuka ono asooka najja before ne bamanyagana mu nnyumba. Kati wayogera amanya nze byo nali mbirabyeko. Tana katugenda kukikola tutya kati ate ono omanye nagamba basenga ne bagamba anedda katata tubadde tusaba ono kati engeri ono gyali Nakabugo wadde oli ye Ssentongo ne kati yetuuma erinnya ly'Embogo. Diite wali mu kidaala n'okwo kwemenya ebibikkirizibwa. Ne kati bw'oyogera bw'oti abantu nga bagamba simanyi muluma ffe bye twogera eby'eddiini binyweza Buganda. Kubanga buli omuganda wanaawasa muganda oba owagundi ekitegeeza ebika byabwe binywera. Ne kati wane essaawa eno okyalwanisaani nga ffena tuli mawanga matabike. Nedda oyinza kulwanisaani. Nedda gwe nawe mbuulira. Nga gy'oyagala okulwanira bw'oyagala okulwanisa bukojja. Era Hosni Mubaraka kyovola mu Muyudaaya ye kiyakola Abawarabu yabatega abakazi Abayisirayiri. Ye nga abaze bintu bya myaka 10 mu maaso bonna abo bakabaka obuwanga. Kyovola Hosni Mubaraka president w'e Misiri. Mukazi we yali mu Isirayiri muju. Ninga tamanyi. Amuzaddemu abaana bakuze. Enzi abasiramu tukube kubanga yo Isirayiri Misiri ebakukkiriza. Isirayiri bali bajja bajje ku map. Kubanga Isirayiri teriiwo. Yetoddwa. Naye Hosni Mubaraka bwe yali ayagala okukiriza abaana ne bamuganda kati ate mama tebakojja boge. So tuli ku kiri nti byonna ebivaayo oyina okugumiikiriza. Gumiikiriza. Bw'asiza omusu gwamanyi ne tokaaba. Tokaaba. Era embeera ze tezikulemye obufumo ne zimukugobya. Bw'atyo bwe yakula. Either ozisome oba yasome ezizo. Si either oteekeddwa zisoma. Guwa munoonya ate omukazi yakwana omusajja. Olaba omukazi ne wa mukazi mugagga. Omukazi ne wa mukazi mugagga. Era olina okuteekawo embeera nti no gwamweguya. Kubanga bwe butonde gwasaba. Katolaba gundi speaker right honorable speaker Anita Among ne Magogo Haji engineer Moses Magogo oba Hashim Magogo oyo no musiramu abana Magogo ya Hashim Haji kati kape ogiraba ekyoka lwa abantu abagamba ne bagamba nti nno kati ono ate musira amawulire ge tulina speaker ono yasiramuka yatola shahada fe tuyingira mu bulamu bw'abantu kubanga teri seeka asobola kuwowa musiramu natali muki musiramu ate baba owa kati abantu lwaki ate babuuza lwaki anti ngabe omanya abantu Anita agoma omuntu asobola okubeera ne kati Anita Amongi bw'aba ataasiramuse kale bino bye biri basics naddala ngwa shiriki ogenda mu kanisa ebyabivaako natandika okusala ne furu ati amatabi atajja kweyisanga gwe muntu aliro kubanga speaker she's a speaker speaker eri Bungereza emulaba njagala ombulire nga speaker bukedde kyanaga muno kati linya Anita alijjeko afuse Aisha ay gozanya mwine ebintu emunenyeza abantu kakati speaker musoke muleke
gwe kino okuvunaanyizibwako speaker ono muteeke mu dduwa ayi Allah munyoreze abantu baagala mbu erinnya alyejjeko ebyo birala byo tebibakwatako abantu bangi bali e Bulaaya bali mu Amerika ng'omusajja yejje musiringa musiraamu kati amanya just kabonero naye si nsonga ekirala abantu bangi abaasiramuka nenga mu biwandiiko bimwasigalamu Irene nenga she's a very very practicing Muslim nenga ye Irene kakati Anita Amongi mmwe kye mulina okumanya mulina okitwala nti omusiraamu tokkizibwa kwasa atali muki musiraamu era musobole kubanga level si zezimu ye Christmas bwe neetuuka ajja kugijaguza ate gwe togijaguza olaye mugenda okubagana buli kaseera ajja kutuuka kaseera agamba bana tubazadde naye kamba twaliko babatize ate gwe kakati kyovala obusiraamu bugamba oteekeddwa kukwasa musiraamu muki munno bwaggaana olaba abasiraamu betuwasizza abasiraamu nga bazalibwa mu busiraamu asomedde masomero ga busiraamu yatayagala kunaaba janaba kati oleese omuntu omupapaatikako ebintu kaakati nti mu mbeera efaanana bweti nti ekyo tekikiri naye kaakati omuntu akkirizibwa okusiramuka era bangi abasiramuse ne babeera batuufu abakazi bangi nga basiramuse ng'omusajja yamusiramula wallahi nga imaani gye balina temanyina naye kiri risike abasinga tebasiramuka okusiramuka kw'omusaala okwasiri tebasiramuka 98%. Ebiseera ebisinga ebalaavu n'alaba nga alabye omusajja omusiraamu muyonjo bantu balamu bikoze bitya ayina ddala bawulira nti abasajja abo abali ng'eddiba eryo teririiko bawulira bannaabwe nti mu kumazaawo kando abakyala bajulira n'abatali basiraamu kati bw'awulira eno ye kimuleetayo mukwano ekirala ne siriimu ono tamala gabakaabaka ne prostate cancer kwegamba omuntu ali circumcised alina ebirungi bingi nnyo kati ekibaleeta kati wanagamba nti n'okusiramuka obusiramusi kubanga omukazi ye muntu bwe kibanga asobola okuzaala omwana mu bufumbo n'omwera ng'omanyi wo n'akisirikira kati kino okutola obutozi shahada oyogedde ku magogo tuba twogera ku President Museveni tugamba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe tuba twogera ku Bobi Wine tugamba principal sebo netonze nyumba ya speaker right honorable speaker Anita Amongo wajirabye abana ne batukolera ekirungi ne baleeta mansion ye whereby it's okay sente ze ne baleeta ne health care center ey'omu district sakitegedde ya magogo ya aleda yawe ate Anita yayise BMP bonna anti yabatwala ye mukama waabwe yabayise nabagamba mujje mulye ku kijjulo kitegeeza ne magogo naye mwali ono amanya nti kyegambye kati haja ayina okuguma ogumira ki oguma naye ayinza okuba naye ayina ebyalina byagira n'agamba guno omunya ogumira kyawo oguma yonna yonna embe ati omukama we nedda ladies and gentlemen mu bigambo oba tokawulirangako ladies and gentlemen anti kituufu mu bigambo oba mu bikolwa kwegamba byoyogera practically oba theoretically biina kuba wonna ali muhimu fe tusaba Allah jalla jalalu mwannyinaffe speaker amakage Allah muteremu omukisa agamuwemu obulungi naye abaana baleese obufaananyi ne baleeta olubiri lwe n'eddwaliro mu district eyo weebayi nti ajja kugamba
nze sinze government, which is okay. Naye tusaba lajalla jamutemu ki kakati kye twagadde okugira nti ffe kye tumanyi ffe twala kiri kungulu nti speaker yasiramuka kubanga Alhaji Moses Magogo Hashim yorede muki kyoya kungamba haki yakubiri haki adwala omukazi ayinza okujanga namba 3 naye ng'ate enamba emu sipiika w'eggwanga haki kati nno gwe olina kyotonnamanya pulezidenti w'e Tanzania yali namba 3 oyo omukyala ye namba 3 naye kati ebintu biba bikyusa ate seba abasajja bateeba ensi eno sebo omuntu kyova olaba kyotasobola kulonda eddiini n'ebino ebintu sebo omusajja asobola okulonda ekyapa mu mannya ge kuba kati oyo omukazi bamwasanga namba ezi baawe ne bajjanga bagira ne bukeera enkyawo Magufuli agize bamwadde sa Magufuli afudde nga teri kuddamu kulonda amateeka gagamba vice president yafuuka president laba namba awo no biba bikyuse era bakyala bajja mulina kwesiba ezi kubanga ebbiri tezikola ki nawe nawe bagga omusajja his excellence akuyise halo haji mbadde kati abakazi abajja abeevumyavumya nti ovuma mujjawo wuuyo naye ate omukazi kyolina okugira kuguma ate kuwa bbaawo magezi leeta ssente nawe okulakula n'obujja omanyi olwo utakola osobola okuba n'amaka moosuza omukazi nga wagamuzimbira ye ng'alina kase n'azimba amakaage kyolina okumanya ag'amaka gazimbye sigammwe babiri ate sigago gage era tegali paati ku bya bugagga byo ensonga zino wammanga omugamba nze munnaaye ekisanya kyange bikina nze olina kujjamu eno ennyumba gye nakola ki gye nakuzimbira bwe ŋŋenda eri olyoka ogende wali ne bwe kiba kiganye n'ogamba kale nja kujjanga eyo toyina kuwaayo nnyo mateeka omukazi ono gwe waako amateeka kubanga wo talina kuleeta mu basajja naye ennyumba yiye kyegambye tuddeyo ku kiri olina ogguma era n'okulagira tekuba nnyo kwa maanyi bintu biba byakuteesa nakusaba ntya badde nsaba right honorable olina mikwano gyo osazeewo okola akabaga nogamba tugende mu nnyumba ya mukyala wange musabe tomala galeeta toleeta kabaga adduwa toleeta kubanga era tekigaana nga Alhaji Engineer Moses Magogo kati nga speaker we yeebazizza Katonda n'agamba ye naffe siraamu n'ayita baseeka be basabireko kudduwa kati ate ayina mugamba kati kano ka statement kajja ddi ebibyo byange n'ebibyo byange ebiriwa biki waliwo enjogera nga mu busiraamu tezikola ebiriwa ebibyo byange n'ebyange bibyo statement ekola ddi birala si ku bintu bya mukazi si ku bintu bya mukazi ekyo kiri ku musajja ebyobugagga byo bya mukyalawo kubanga oteekeddwa mulabirira ne waba era sebo speaker omulaba engeri gyali haki namba 2 kubanga Engineer Haji Moses alina naye ku ssente n'agamba ezakameeza nze sinagamba nti nonzaagala ekyo kiri automatic
tekuba kunyigiriza ate leero naawe kunyigiriza ki oli atugabira yabakola ki yazitugabira kati ezaggabira nti mulabirire okay jasi azibagabira naye era sizize sente yamwe wa musolo kati omukazi akkirizibwa okgenda mu nnyumba ye n'abeeranga eyo omukazi gwe nawasa akkirizibwa anti kasita agenda ye takweyambuludde kitegeeza olw'amayinja gagenze gakkendeerako anti amayinja gagenze gakkendeerako ebiwawaatiro kyoba si kirungi kutambulira nnyo mu motoka ya mukazi tambulira ku bodaboda omukazi muleka avuga emmotoka ye why tojja kuvuga ndiima gy'atayagala era waddembe okukugamba kubanga ekyo kidduka ki kati ate buli kaseera on'okugumiikiriza okukukyunga anedda topaakinga nedda era osobola omutwala ng'olina abakazi aba babiri ng'omu abeera bombo ye mugagga oba abeera mukono n'osooka n'omutwalako mu mmotoka ye mukyala mukulu mukyala mukulu ye mugagga oba kale namba 2 gwofunye gwe tolina mmotoka n'osooka n'omutwalako emukono wulira n'omutwalako emukono n'agamba girekeeko mu paakingi kati anti olina okutuukiza ate ekisanja ekawanda kati ate ofuna etakisi okuggyako ng'osuse n'okola olukujjukujju n'omazaawo kando kubanga awo nabo no kando neggwawo n'okola byayaga n'omugamba dde nsaba n'agamba nayinza ogenda engeri gyogenda wamukazi neddala ennya pikipiki era tokolima olaba nga tuli mu nnyumba n'ofuluma tokkizibwa kwambala nga tozitali zo wadde siripa waloza abaana bo tokwata ku kintu kya muntu nga takikuwadde kati bwe kibanga akakantu akatono motoka y'omukazi abasajja abasinga bakola obulyaza amaanyi avuga emmotoka y'omukazi n'agikaddiya alowooza ye se busiza mmwe esiza mmwe ensonga etegerekese nti kyova olaba omukyalo ono omugagga bamukubiriza zakaye akufuneyo akasente obukadde nga 2 akuwe zaka okole oba badde embeera si nnungi otandika ate okumulabirira era okitegedde tolina kukola ntondo abasajja bangi bakola entondo era kale era ebyo nedde ntondo si nnungi wakiyingiramu okikola ki okimanye tulina okugamba ebintu birina kuba bya bw'obadde olagira omukazi gw'olabirira ng'omuwa buli kintu si bw'olagira gw'otalabirira bw'obadde ow'amateeka bw'olagira omukazi ng'ennyumba yiyo gwagisasula gwamulabirira buli kimu bizigo si gyo ow'amateeka omukazi eyezimbidde go bikyuka si bikyukamu bikyukira ddala okitegedde oba kyegamba kitegedde kyova olaba omukazi waaba akola mu kampani yo oteekeddwa tugamba alimu ngaani mukozi musasule nti si mukozi ayinamu shares meka 20% basi bw'oliba ofudde shares zisooke zivemu 20% then 80% yebeegabanyizibwa abaana naye ate kwaliku 80% okitegedde naye era abakyala tubagamba oba olina ssente nga bbawo talina okuzimba emizikiti n'okukolawa wallahi ekisinga obulungi ssente ate kuziteeka mu bbaawo ye sodaka esinga obulungi we muteekamu atadduke
Oyagamba nkuteekemu ate ofune nkuteekamu zo investing eri. Ebyo ate birala, ebyo birala. Abaakoze bubi tannaba kutuuka kuwasa. Baba kyakuteeka mu tesi ssente. Ate zaateekamu zifulumira wali. Nedda tannatuuka kuwasa nti ono. Gwe bateekamu tannatuuka kuwasa. Ssente zo ze bakuteekamu kulaakulana otandika okulabiriraani. Mukyala woono. Kati bw'onoomala okumulabirira omuzimbidde awo osobola omukazi naye nga bambi mubawe okukola investment nga tagambye ku bbaawe. Kanaye nga nkubuza ekibuuzo. Amugambako ngaani? Amugambako ngaani? Nze bbaawe. Nga bbaawe. Ebyo ate birala. Bw'oba wafuna omukazi nga musuubuzi w'e China asutava ku nnyonyi, waliwo bamuyambako e China okumugirira ebintu. Totubuuza nnyo nti kakati mwe muli beeru ate waliwo omwana omudinke be tutubuuza. Okitegedde? Ebyo byonna byonna ali obisuubira. Bwe kiba nga omukazi akola nga bwagenda wamufuna akola omusaala gyagufunira omanyiyo ajja gukulage kati akizibu kola investment ze. Anti wakimanyi akye nagambye tuddayo ku kiri olina okugumira ebinaddirira. Lwaki agamba? Lwaki agamba? Oba kubanga bye wali tobyagala abakyala gye bali. Saizi yo level yo. So abazimbe za kedize tobuuza nti nga tongamba lwaki. Funa bosobola okugamba. Funa webale nnyo oyogedde ekintu ekituufu. Kuba gye bali. Ate kino kankikubuulire. Tuli ekintu kye twayoge nga we bateeka ku mutwe gwa bukedde nti obwenzi bususe mu akeedi. Bususe. Buli yenna alina omukazi. Kino tukiddamu. Kiddemu. Buli yenna alina omukyala nga mwawula emirimu. Alina gy'akola wala nawe alina gy'akola wala. Ebintu byonna ebinaabeerawo bigumiikirize. Ekyoba oti bwe wakyagala. Ekyo kibagambye nnyo. Manyi lwaki nkibagamba. Buli yenna alina abaana be nga bali mu hositeero. Muli mbala muli luddawa nga basula bwero abaana ba university. Temufuddeeyo. Allah n'amala aleeta abaana baffe be bakola. Faruku mujja tegeera. N'amala abijjayo bw'ati abikula. Ne bakyala baffe be bakola mu akeedi. Tusaba Allah jalla gyatusaasire. Ennaku zino abantu bakyayimira ku nguudo. Kwetunda ate okukubibira bisa. Yesu omuntu abane bakasitoma be. Omuntu abane baki omwana omuwala ina bakasitoma be. Kati no kankubulire. Abeera n'abantu abamugula bamanyi. Kati bwatuuka nga season y'abantu bwama ne kasitoma nga abadde amugula bulungi asobola omutekisi namugamba waayi kiri kitya. Amugamba embeera si nnungi. Emitwalo 3 siga kola ki. Namugamba nedda. Nsobola okusalirako nompe 10 nagamba naye embeera si. Nakakale nja kukola. Abasajja bano asobola okujja ng'agula bamalaaya abaali awo anti abane babbulooka be nfuniraayo abaali awo nga ali mu loogi ng'omu ku be bamuledde kuno anti jjukira bbulooka yo tamanyi bannyoko tamanyi bakyalabo abaali awo ng'omunyama gwakuledde ate mukazi wa tukyagudde ku mukwano gwange nga takuba simu akubira bbulooka nti kola ki nga bulijjo omukwano gwo naye yeetaaga kwetereeza naye yeetaaga kwetereeza ate omukazi nga tunagenda ku mukazi buli woolabanga kasita bajjamu engoye mukyala omanya buli wojjamu engoye bakyala b'abantu abalala obwenzi bbanja Jesi kyo Allah yagadde mulako nagamba bulijjo kyokola abantu abaana babayoje era mugambe yeetereze mugambe yeetereze ano omukyala yeetereze
n'omukyala yeetereze bonna anti eddiini y'omukazi musajja kuba kyebabulire eddiini y'omukazi musajja amulese wano bbanga era najyo gyemiswi namuleka kubeera ku maketi kyegambye nti gumira ebinaddirira gumira ebinakola ki ebiseera ebisinga toyagala mukazi wo oyagala ombeereko yekka toteeka gonja mu sigiri zitali zizo naye buli wooteeka gonja mu sigiri zitali zizo manya eyo yennyini nayo bagiteekamu gonja ataliwo kayinza ogamba mukazi wange simukwatangako gwe nga tebakwatanga seba oyagala gwe Allah ave mu bali gwe nga takuvangamu kati awani mukyamu musinaliye omusajja mukyamu buloka mukyamu n'omukazi mukyamu omusajja mukyamu buloka mukyamu n'omukazi mukyamu eyo levo kati abakazi kwe bali omukazi atuuka okugamba n'agamba jangu ngwe omusajja n'agamba asina sente kusalireko nja kuwola omusajja n'agamba ndi mulwadde omukazi n'agamba anja kujambyekole nja kwogera ku muzinda olaba nnono gwe kibeera kitya nja kujambyekole aseka sikutegedde levo abakazi kwe batadde obwenzi mu akedi wa hakaza kubanga tebeetundira ku street serena luddawa ebyo birabisa kati ebintu online kati agamba atya kakati abeera n'abantu kati bwalabanga tafunye sente aludde kati afuna customer de customer namugamba wa ekiri kitya ngo si kyakulaba nagamba byankwatamu nagamba zimbadde njala nagamba akasente sina namugamba igaba dasa nja kuwera 15 namugamba najyo sije namugamba kale nja kuwola olwo mukazi nja kukola ki nja kukola kati omusajja ayinza nagamba ndina mulade sina maanyi namugamba nja kujambyekole bawano wanji bawano sebo njogerera wano yakamba ajja kujambyeko nja kujambyeko ensinga ewe gwawo byebizibu ebyo byolaba ense gwawo byebizibu ojje wegendereze buli akedi ey'omu kibuga waggulu kuliko loogi akedi ezisinga obungi loogi ezo baani abazigendamu eziri waggulu ezo baani abazigojjo kyebuuzi baani bantu ate bisolo olabyeka ente mu akedi oba embuzi abo b'enkoko abakyala bammwe bakyala bammwe era lwo haji mukwano gwange Allah nsaba amunyweze basuubuzi ne mukyala we naye omukyala edduuka liri wali ali wano bannyuka bonna bajja bonna omukyala aba alinnyo kati omukyala afuna akasente bwe baba alinnyo okugenda e China at least sente azeewola agenda naye oba tomulunze oba tomulunze ate kumulunda nti kyabbeeyi kyo ekiri mu akedi kika Allahu akbar Allahu akbar ate okumanya sitaani mubi abenzi baagala nnyo bakaabasajja babasanga oba bakaabasajja be baagala sitaani bwatyo akusendasenda n'akusula mu kinene neera obugayavu bwa musajja omanyi bizinesi ya mukazi wo atulaba yaweerera abaana fiizi za ttaamu zimala obukadde 6 agula n'ebintu byawaka Allah jalla jja okukulaga ekyo kitegeeza abamukebedde ate tobala ne buloko ono aleetoloza tasooka naye kebera atunda bitali waliwo ekyamaguzi nga kyo okumanya obwenzi bubi ate buzibu tusaba Allah jalla jataasi ye muntu nga kapito we
atambula naye. Okumanya zambi zibu ye muntu ng'ebyamaguzi bye abiguza abantu ate naddayo nabyo ewaka kwegamba bwe buzibu. Ebizibu bino byonna ebisinga obungi ndwadde zina. Obwenzi buyitiridde kubanga mu bwenzi muyingiramu buli azaamaanya. Abakazi baweereza abasajja abaana abatali baabwe. Omusajja n'atawana diaspora naye ng'alina abaana abatali babe. Allah tayinza kuteeka mukisa mu bintu bifaanana bwe bityo. Oba kitegedde? Naye ng'omukazi asirise naye ate erudda n'abasajja abange naffe tufuuse nnyo careless. Emyaka 2-3 omwana ono gwoleseewo yolowooza ali ku ki? Yolaba bakuleetera muganda wo ba maamawo. Kuba bijja kwapeninga. Wetulaga nti wetulaga oba oli awo nga maama mutaka otumye buloka aleeta omunyama oli mu loogi omunyama gwe baleeseko wenna weetadde buloka gamba ndi wano tuyingira ye jangu nze neetegese dda. Kati bagamba ruumu bweti onaakonkona omugamba ggulawo buguzi agenda okuggulawo bwati okugwako ate nno obuzibu bwe buli abasinga bamanyi okujja ekiro ne bajjako n'ettaala. Olaba maama watetegeeza mutabani we mwe mugira mulyankuza wallahi ojja kulya by'otaasobola. Mwe mugira mulyankuza mugira mulyankuza nandi mbabuulidde awo tulaga mwe mugira mulyankuza ogenda kulya by'otaasobole. Mwe mugira mulyankuza gwogira olyankuza bajjako amataala bajjeko ettaala mugamba gwe yingira ogira bwati ngamubaka kuba buloka yetamanya atamanya. Abooluganda bonna tabamanya amanyi maamawo. Buloka tamanyi maamawo. Maama naye asamba gwa nsimbi. Ajjeko ettaala omukazi ayingidde olugire bwati omwambudde temweraba. Naye awo agenda okulira eddoboozi. Andi gwe kulyankuza buli wooli obubi ekyennyanja oliramu amagumba agenda okulira eddoboozi sokoleke agenda okuteekako bwati ettaala nga nnyina. Mugira mulyankuza kati awo wetulaga giraba oti nga mwannyoko. Giraba oti nga mwannyoko. Buloka tamanya bannyoko. Taata abamanyi. Abamanyi. Tabamanyi. Maama wakuzaala tamumanyi. Kakati ate kyova olaba n'ebyo ebintu si kirungi era kuteeka mu babuloka. Ebyo ebintu kubanga ajja kukuleetera ate okola ekinene wadde kiri haramu tekikkirizibwa kiri prohibited. Ne kale yeenonyezza asinga. Weenonyeze. Kubanga ebibi bisiŋŋaŋana buloka ate kuleetera maama we kinene. Seka tereza ku muzindaalo abantu bawulire. Ebibi bisiŋŋaŋana obwenzi obw'ekika kyonna wallahi bubi. Naye ate obuteeka mu buloka ate kinene nnyo. Obuteeka mu buloka kinene nnyo. Ayinza okukuleetera ekintu ekinaakuzikiriza. Muyinza obutaddamu okufuna mirembe. Si muyinza temujja kufuddamu kufuna mirembe. Ye maama aliddamu ati okutunulako. Buloka ng'akuleetedde maamawo. Akuleetedde maamawo. Ogenda ogera bwoti okejjukanyiza. Anti maama naye asamba kitegeeza naye asamba. Ebyo ate birala. Asamba gwa nsimbi. Ebyo birala. Kati omanyi kye kitegeeza ekyo? Ekiteezaala tekyala bwe bagamba. Bwe kiba tekyala ate ku nnyoko. Kinene. Kinene wallahi tusaba Allah jalla jatutaasi kinene. Kubanga ebuloka mama utamumanyi. Yaba mu contactinga. Mama mukubira akasimu n'agamba waaye kasitoma wonna waaba wendi. Mama yebo navudde morning preps.
kati agenda gira bati ngano ova mu diaspora omuntu omuga nti no why ndi mu hotel we musama mva tindi wano ndi kwa 3 ti bloka oli ku 10 bloka nga agamba maama wo tomanyi olirede ndi waliwo musama ntiye kale musama agamba why wali wajja kale nekyeta agajje kiro tebakebera ate ayingire buyingizi anti ate bakebera ayingire buyingizi lumuki era ye kasamanya rumu ajja akuba bukubi kubanga bwanayimirawo kamera kati ayingira buyingizi budde kiro ono abakamubake ebiseera ebisinga yamutegeranga munaaba astaghfirullah ne wallahi Allah mwabali lyankuza awo nno we mulaga Allah agenda okubateekako akazito ng'oli mu kifuba kya maama wo oli mu kifa kya nnyoko omugira mwendayenda ku baana b'abannammwe ne ku bamama b'abantu Allah agenda okuteekako akazito babuloka ye problem mu kintu kino ate si kyovala nagamba wa buloka wonna ndowooza olaba na wano bwe bakoze amawano amawano tegajjawo okujjawo gajjawo lwakubeerawo kwa buloka kubanga ono abakubanga yeenoonyeza kyakola kibi kinene naye ate yandituuse ku ekyo tayinza kugula nnyina naye olaba obibeera bwababuloka era tuzeeyo ku kiri olaba babuloka era bo bakolimire asomboola buli kintu akuleetera yakusukuma Allah astaghfir yendo tafaayo yayagala commission we ate ne bw'omugamba wankoze eki kino talina tabamanyi wankoze eki kino sigenda nakusasula nedda ssebo twateesezza sebo oyo mujjamu ababuloka alla kasaakutuusiza ku ssimu nagamba teeka wali idhan abaddu ba Allah jalla jalla tusaba Allah jalla jalla wallahi atusaase naye nga summarizingly tuvudde ku nsonga za muganda waffe yiga omuntu yenna ayina ng'onoonya omubeezi tulina nnyo maama seeka tumalirize omugagga baaganya omugira kino njagala nkibabuulire Faruku nze nange neegamba omwoyo gwange na buli muntu mu mbeera zonna z'olimu kulembezanga nnyo okweyisa obulungi kikulu enneeyisaayo n'abantu mu nsi muno teri yeemalirira buli muntu yeetaaga munne kyola President Museveni ku ssente zaayina bamurankize nga namba 2 mu nsi yonna mu Afrika yonna simba president mu Afrika yonna asinga obugagga ali namba 2 naye awamu n'ekyo naye abantu abeetaaga teri atayina mugaso naye abantu bangi tebalina mpisa bamala olaba ffe mu busiraamu neiba wadde musiraamu wadde si musiraamu olina okwegendereza kyova olaba mu busiraamu empisa kikulu enneeyisa waliwo abantu ye bw'aba ayina waatuuse Allah ayina ensonga lwaki akutadde awo ayina ensonga lwaki mala otannabawa tokudaala todduula omusajja oyo omusajja mundeeba yali mu saidi ze ng'ogengeeka ayina ssente agira bwati atuuka mu bantu endabirwamu ayambusa abadde azambusa abantu ku kyalo we bafiira tagenda alaba ayina ssente takubagiza takola ki Allah yamugerera n'afiirwa bw'afiirwa yamugamba naye engeri gy'obadde toziika abantu nga omusajja wo taziika omusajja wo talambula omusajja wo tabuuza nti onamugamba nedda abantu gwe fumba mukyere nagamba wamma afumbe esepiki ennene ezi mukyere basimati nasaana ente ezi bajja gulya abantu kulya abantu beegatta okumanya abantu balina empisa ne bagamba affe tujja mulekera nga ffe abadde atulekeera tugende tumukubagize tuveeyo n'emmere tetulya nti ye munene bagenda okumukubagiza bonna baateesezza bamala omukubagiza kati nibava munaye mmere agamba nedda tujja kuletwa kusi mmere si yetuleese emmere si esepiki zonna 3 nazisigaza yatandika okubuuza yatandise kati ab'ebitiibwa buli wantu wonna wonna wooli empisa oba olina oba tolina
ate woba mwavu ate kiyitirira kubanga abamu ku bantu Allah batagenda kutunulako batagenda kwogera nabo batagenda kutukuza abantu bali ba mirundi eji mulimu omwavu eyekuluntaza tulina atokolibwe ogwo mulimu sijja gukola ebintu bye byakuyiya ku kyeyo oyise mu kadinisa Allah akutuusiza bwe gubanga omulimu si gwa haramu bagamba ogende mu lujja lw'omuntu nedda nze nina diguli 2 siyonja mu lujja ng'ojjeko egya haramu n'essebo omulimu gonna gonna teweekana saa sikola mbakadde olimu na lwaki nasoma ebyo tonyumya omwavu eyeekuluntaza muganda wakuyamba akuteekamu ate akutuma nedda lwaki ontuma olwokuba tuli baavu ebibawo mu famire abantu bakikozesa nnyo ekyo bibawo ebyo mu famire batuuse famire badde n'omukolo bano bapangisiza tenti baguze ebyokunywa bano mmere omusajja bamugamba mugende muleeta amazzi agenda ayomba era lwakuba basinga batujooga olwokuba tetulina sente teri akujooga kati bali abalisinza z'omukyere babagenda ku mazzi ebintu byakuyambagana kale nedda amazzi togenda kaleeta ensawo y'omukyere ate siina kati genda ku luzzi n'ensawo y'omukyere tasobola yasenku n'enku tayagala zaasi akati tolaba kati tujja kuba benkanya kuddira ate musajja muntu abadde mu diaspora apangisiza tenti aguze ensawo z'omukyere ate agende ku luzzi tekisoboka goba mu famire obwo obwami obutwale tokolima singa mpisamu amaaso namulabadda batugenda kuba tuli baavu kati wobeeredde omuzibu nga tolina kyova olaba ssente mungu akyazikumi ojja tufuukira ekyawa kyova olaba buli muntu embeera gy'alimu awo wooli Allah wayagala obeere era teri muntu ali mu mbeera zo abantu bagenda bango omuntu alanagenda naba ng'omusajja ayisayo emmotoka ennene naga maama baana abo kale watuddawo ndina ate bakulimba oli muzizo nze embeera gy'olimu Allah gyayagala okole ki we buli keere nkya nayagala ogiveemu ajja gikujjamu kati bw'oba togyagala ani gweyagala abeeremu embeera gy'otayagala okitegeera kyegamba kati ithan okweyisa obulungi abantu mu diaspora bannammwe bazze woba tomuyambye bannammwe abazze toyogera bingi bw'oba tomuyambye toyogera bingi wano wajja balema wano wazibu toyogera bingi yerese toyogera bingi kubanga naawe wooli si waweera ettaka lya Allah teweekiika mu aruzaako z'abantu teweekiika mu riziki ya muntu si gwe kalabaalaba naye abantu bangi wallahi babonaabona bali mu Uganda babonaabona naye nga bannaabwe ku byeyo gye baali babasekeeterera golooza oli bulungi essaawa yonna Allah agenda kukukwata munno ng'akaaba yakomawo alaajana abonaabona naye nga gwe wafuuka ensonga emudipotingisa abakyala omusajja ze mbadde mu mukwano waliwo akoze kakunyiiza kale nyiige bina tonyiga kutuuka kumudipotingisa wano oyinza okuba onyiize naye ng'olina empeera z'ofuna endala akasente ate kabadde akola ayinza okuba ayina abaana be baalabirira alabirira maama kale Allah anaakubala ku ekyo anaakubala ku ekyo kubanga bw'onookola bw'otyo jjukira nawe ozadde abaana abalenzi tomanyi embeera zino abazitya jjukira ogambe omusajja ono gwe njagala okudipotingisa bamudipotinge omusajja ono gwe njagala okutwala ku kyalo sapooti akasente kano nkamuggyemu ate maama we ayina maama we mulwadde wa sukali yeetaaga empeke buli kaseera afuuse omuddu afuuse ng'akolerera gwe indirectly ali mu kkomera kubanga atya okumusiba n'okumuzza era maama buli kaseera namuga munne maama ebintu byazibuwala era aweereza maama eyayalabira maama we eyayalabira kitaawe famire eyimiridde ku ye takyabaweerera ogamba ajja kunda bajja kukitegeera ebintu bino erudda byetaagamu ekisa n'okusonyiwa naffe ffennyini Faruku teri atali nze kennyini ndi musobya bwe kibanga omusajja akusobezza nga alina byakoze musonyiwe tutambule nawe ojja kwetaaga okwegayirira Allah
omugamba yi Allah nasaba bino nsonyiwa wallahi nga Allah takutya kusonyiwa sonyiwa tutambule ensi bwetyo emyaka byokoze Allah nino omusajja ne bamudipotinga ne bamusuula entebe nga zze kubanga deportation webakwata bwekikyo tebagamba nti nate nzireeko ewaka laba maama abaali awo agenda okulira mutabani we bamama bangi oba muwala we bamama bangi bafunye pressure ka mwana badde atulabirira naye kale wadde omusajja akunyizizza naye kale gamba ekyo empapula kanzimulekere ku lwa Allah kamute kale mute naye ajja kusasula ate kyoba okoze olw'okuba yakulyaza amaanyiza naye kati gwe ate okubye n'okuba nnyo oyiseewo okubye n'okuba nnyo oyiseewo ye muntu n'asanga mukazi we ng'omusajja amulika amwendako n'abakwata ate natta omusajja oyiseewo kubanga nawe obusiramu bugamba tukutta oba kitegedde ensonga eyo etegerekete even tusaba Allah jalla jalaaluhu abantu babeere gundi tubeere ab'ekisa tubeere bampisa tubeere abantu abakkakkamu buli Allah wakusitula n'obaako wootuuse ate yongera kwekkakkanya abantu ebikomera babiggalira ddala mwaka ku mwaka bajja biggula ekyatumina ate tebakiggula ojja kunoonya ng'okiggudde Masembe wange yangamba geeti ayagala ebeere nzigule mwaka ku mwaka zibaraka lwakuba nti tuzigala n'ababbi nabo bangi lwakuba yangamba emisana mwaka ku mwaka anti zebaraka abantu abaliisa abantu ebijjulo bayingire buyingizi abantu anti nedda oteekawo just limiting ne kugamba baaka akaseera geeti gye mmanyi yabase bagala naye teggalawo engeri gye balinamu omuzikiti awo baaka akaseera baggalawo wooliisa ku bantu ebijjulo neggwe n'olya wekka togaba ku liziki bawulira vumbe lyokka bawulira vumbe kasasiro we musuule ennyama togaba ku we musuule ennyama we musuule emigaati togaba ku liziki matooke ne gengera bugenda keere nkyo liziki gy'otagaba nga tokyagikombako olyawo oli ku ndiri liziki eno Allah agikuwadde ogigabeko era banne tusaba Allah jalla jalaalu baganda baffe mwenna abagaba ku liziki beebale nnyo mwebali wano abantu abagaba ku liziki mwe ku bantu mikwano gyammwe abantu bakanya twebaza bwebaza seeka mwebali kusomesa seeka barakallahu fiikum seeka jazakallahu khair seeka barakallahu fiikum seeka kino seeka barakallahu fiikum omuntu n'abeeraawo n'akuseeka nga tokwata simu seeka akira yagigula anti agamba musaavinga gwanga temusaavinga bantu basasula naawe nno gyokola ndaba naawe omulimu gwokola saavinga eggwanga oyonja abakadde zo nazo mulimu empeera ate omusalo oyagala gwaki yonja omukadde kubanga bw'oyamba omukadde Allah akusa naawe akuggyako ebizi tosasulwa olinde empeera kubanga mukadde teyeesobola irimu ya Katonda mwina gituweera for free anedda era ebigambo byokka byokka nze byensomesa teryasobola bisasula nemimbabil hadaya mu ngeri y'ebirabo okitegedde mu ngeri y'ebiki y'ebirabo bwe kinaabeera bwekityo nti naffe bakyala baffe tobanyumiza nti irimu yoyoda alina okulabirirwa kati gwe tosasula irimu eno wabula ebyandibulankanyizza seeko ono gwe byoteekamu ssente seeka asobole okujja okusomesa ensi atebenkere buli waata atebenkere tagenda bawa service li Dubai America Europe we bali abantu abasese ku bannaabwe South Africa abantu nga liziki bagikola ki tetusobola kugamba mbu nno wabula abatalina bompapula tusaba Allah abakuume kuba muli kupapula za Allah temutambula nnyo naye tusaba Allah jalla jalaalu abakuume naye ate mwababba abantu just mulina kubivaako ne mwetereeza mwabakwata ate abakazi tetusobola kugamba nti nate Allah abakole ki abasasire mwabakyusakyusa amaloboozi abateeja olina omuteeja nemukola ki abo bo mwe mwetereeze mukole tauba naye mwafuna ekyokulya abyo birala naawe birala nti n'omutemu naye tugenda mumuta so abo kategori endala kategori naye bano abatalina mpapula obadde okola mirimu gyoweeyiya nedda tusaba Allah jalla jalaaluhu ekisooka kubanga muli ku visa ya Allah
bane baganda baffe naye nammwe abakyakola nga mukyali balamu omukisa weeguli mukole tawuba tusaba Allah jalla jalaalu abasonyiwe muve ku bintu ebyo ne tusaba Allah jalla jalaalu aleme kubazza kubanga n'okuzza eno ate poliisi ya South Africa ekoleta Allahu akbar bazibu nnyo nnyo bazinga kubaffe poliisi ya South Africa kyerina nti no kale ey'amateeka etesobola nayo kya abaffe baveeko tumalirize Desemba umura Desemba inshallah taala biidillah mwewandise obeera ddala eri ku base kwennyini hotel kiria hotels kiria then ne mu Ramadan umra enamba zo bazifuna bati then ne mu hijja enamba 0708 okay 0708 yeah 80 54 11 0708 80 54 11 umra inshallah taala bannaye barakallahu lakum saballa jalla jalaluhu abakume ateke mubaraka tusaba ne Faruko nalla jalla jalaluhu amutusasiye amutasa bale bamanyine batamanyi tusaba masembe muganda falla jalla jamu omukyala omulongoofu all right amina kubanga nze okumulaba kwe mulaba aggumidde ebbanga lye mulabidde yakyuka waali